Hayi, buko sangibwawo. Ofisi yo esangibwawo. Ofisi yange esangibwa Kamukam Plaza, Ntebe Road, mu basement LG7. Kubanja okulaba emitimbagano ng'otimbye Bwakabi obulungi. Ku mitimbagano gyonna oba ogenda tekamu TSGBK fashions oba onfuna byonna namba buli kimu. Okay, tujja kubanga tweyongera okusisinkana n'okulabagana. Inshallah. Fajibana. Mr. Jibuke nawe kyebaleko sebo. Ensanyusa okulaba. Bulijjo nkuwulira nga mpulira Jibuke ku mitimbagano social media yonna anko wakikuba. Naye leero nsanyusa okulaba. Gwagenda okunkolako? Mukama wange. N'ensonzi. Erinnya mpandika. Erinnya nkozesa Robert Weiss. I'm okay. How are you? What's the name? Shiba. Shiba. Oh, Madam Shiba. Yes. I think call it Dekeo. Oh. You're looking smart. Thank you. Nice. So, they send me to take your measurements. Okay. Name Nag. Nali manyi boss wange eka yakiraba nti mbeera smart. Naye kirabika buli muntu akiraba. Because every time boss wange buli wajja wano angamba ndi smart. Kwagamba mulabikira bulungi. Kituuka akiraba. Olaba naawe okirabye. Kitegeeza tannimba. You're looking good. Kati ngenze nkikkiriza. Kasita ofuna abantu nga babiri abafuka the same thing eyasoose abakitegeeza. Kituufu. Ate boss wange tasobola kunnimba. Right. Aliriza. Ya ndowooza ojja kudda opima boss waffe kubanga yali abadde taliiwo. Boss wa Marwa. Musa. Mwami Musa. Oh, yeah. Ojja kudda ofune ebipimo bye. He passed by the shop. Ne tuyogera ne taking any measurements ze. So yeye twabimaze. Okay. I'm so sorry. Mbadde sitegedde nti yayitiddeyo. You know, as a concerned. Yeah, sindiseera. Okay. Yeah. Then no problem. Mbadde mayita obirina. Naye it is okay. Thank you. Thank you so much. All right. Kakati maama nkwebaza webale kuleeta abakozi mbalabye otutikuddeko ku mirimu. Mami webale kuleeta abakozi, otherwise nze mbadde nfa emirimu. Teri mirimu gyawo, teri kyenyambi. Ekyo nkikoze lwakuba tinjagadde kwewewulako, naye emirimu kyenye egiri wano. Emirimu gyonna egiri wano nze mbadde nsobola ogyekolera, naye njagadde kweyambayambako. Mama emirimu gyo gibadde mingi nga gintwala, kubanga kati mami labayo Walda taliiwo, Musa yafuuka musajja mukulu, ono bisirikirwa ye kwebyula gwe mulimu ngalo buna ntalina kyasobola kukola n'eki, era nze wendabye ku bakozi ngambi tukikkirize nti lwakuba muli bangalo bunani. Obwo bwangalo bunani bwe bubatawaanya, nze sirabawo kyamaanyi awo kyenkozeewo okujjako nze njagadde kwewewulako kuba munnange enkuze njagala n'empummulako, naye teri nnyo kyamaanyi awo. Mami sijja kulimba naye weebale. Gwe ddala omanyi wano bakama baffe baagala tumanyiira bumanyiizi ate kukyaki batwambaza batya yunifoomu batulinga abaana b'essomero. Naye naawe ebbege mubeera siriyasi. Wamanya essanyu lyempulira olwaga amawulire? Nze siri musanyufu n'akamu n'akeddagala si kya yunifoomu n'oyo mukama wa mu mpyaga amateeka ge yatuleetedde.
naye kati waliwo kyesitegeera bulungi guys ensonga ya uniform naye ddaawe etulumya omutwe nga ndaba baatuyambye na buyambi kampuni zambala uniform ebyo bitube kukeera simanya ngo onoonye engoye ogategate engatto biki ebyo tebikyaliwo baatuyambye nze idea nagibayenze era nakyagadde kyatukoledde era kigenda tutwala mu maaso ekyokwambala uniform twawonye nga siri musanyufu bannaye nze nawagambye ebbene uniform nakyo kitegeeza okubeera ne uniform ng'abaana b'essomeromu kimanyi kati awo oli waddembe okwekalakaasa kuba yo point eri compulsory okitegeera temukimanyi nze temubamumanya nti Ponya ebintu by'okugula engoye buli sawa oba ogula engoye. siri musanyufu na uniform yammwe simanyi ogenda kikolera kuba katetekalirabasomeri balafulumye ate ffe nze nga nyamalaga gyambala tewali kyako bayambye ffe nze nakyagatte Mubiveeko tulina okuba mu uniform omuntu. nange muyingire nsanyuse nnyo ndaba sanyukidde ddala kubanga ndinga nsaze ku ntwa addemu n'obuzibu wano tuwulire ekaawo nsanyuse nnyo balaba bannange naffe okusanga ye era ddala osibye otyakwendera kale nyawo namwe mujeebale era ddala nvubuka olungise sebusiibye otemu kuba omulikulike sirisemu ye nange nno weebale kujja kuba nafuna ekizibu ekinene ennyo wano nafuna ekizibu ddala era mbadde ku bunkenke omwana yambulako nensooka nti okukubuulira neŋŋamba nja kukweraliikiriza naye ensonga nenzitwala ku erosi nensindika ku poliisi nsonga nenzitwalayo nanze ku bizindaalo byonna buli wamu omwana akyambuze naye simanyi oba yatuuka eyo munnange baaba nsaba kwetondera era ngenda kusooka kwetondera ebirala byonna tujja bikubuulira oluvannyuma omwana yatuuka nsaba kunsonyiwa olw'ensonga eyaleeta obuzibu nti omwana oyo mu kumuleeta ono gwe nayina okuleeta ono ye Sonko omutuufu omwana bwe twateekateeka okuleeta abaana ono omwana yadduka buddusi yagaana kati bwagaana nayinawo oyo omwana wa mwannyinaze neŋŋamba kandeeta ono nsobole okuba nga ndeesa abaana batya babiri kati munnaye yeyensobye eyaliwo naye era omusaayi mukwafu okusinga amazzi era omwana wuuyo yagenze omutuufu nakkiriza ne mmuleeta naye muganda wange n'oddira omwana atali wa musaayi n'omuleeta musaayi obutali gugwe baba nsaba kunsonyiwa era byebyo ebintu by'okukola ebintu nga tetumaze kwebuuza singa nali nina gwe neebuuzizzaako kweyo ensonga sandikoze ensobe eyo yakutuuka nakubanga nkutuusa ku bunkenke okutuuka kwekyo naye nsaba onsonyiwe saba ofuneyo akafo mu mutima gwo wonsonyiira tomanyi kyembaddeko naye ddala singa waleetako omu n'onnyonnyola nti omulala asigaddeyo kyalibaddemu buzibu ki naye nga maama ekituufu kiri nti ensobe eyo yonna yali yange oluvannyuma lw'okuŋŋamba sitoole zonna nti Kazende yali yatusuulawo nze ero yammenyeka nga Kazende sikolagana naye nga simwagalira ddala era maama we yajja nandiiramu beyandiiramu n'aŋŋamba nti ate tugenda wa Kazende gye nkutwala nalaba nga teguggwa natawanyika ebbesi nenvaawo nze nga saagala kunziza mu bya sitoole naye ensobi yonna yali kunze nsaba maama ono omusonyiwe muganda wange omwana olulimi lwayogera nga sirutegeera abaana nti naawe obamanyi bwe bavubuka bano ensangi zino naye ajja kutereera waba waawano kasita atuuseewa Sonko wano weewammwe wenkuleese ono ye maama wo nsanyusa okulaba maama kensanyusa okulaba ndi bulungi oli otyeera nange ndi bulungi munnange otuuse ewaka weewammwe ye bannange baaba bisirikirwa ye ali atya muganda wange naye ng'eyo nsobi yiyo
omwana wamwonoona omwana wamukuza bubi bisirikirwa ku nsi kuno talina mulimu gw'ayagala kukola buli ky'omulagira ye kimunyiiza. Baba munaye nsaba onsonyi. Omwana oyo si mukozi nnyo wa mirimu. Naye nali mmanyi nti bw'anajja eno n'aba ng'avudde ku nze nnyini nti oba anaakyusaamu. Akaakyama amamera omwana wamwonoona n'omuwa ekyejjo bannagge guno omulembe abaana tebaagala kukuza bwe batyo. Naye ajja kutereera. Naye muganda wange mbadde ngamba nti omunaku kaama omwana ate bw'aba omunaku oyina mukuza bulungi ensi neesobola okumwanguyira. Naye ng'eyo y'ensobi abazadde gye mukola. Kuba omwana buli lw'olowooza nti gwe bw'omulagira omulimu oba omubonyaabonya obeera omugunjula ng'omutereereza future. Naye omwana n'oddeeyo n'omwonoona bannange wamukuza bubi nnyo kenkubuulire. Kakati no mwana wange Sonko. Wangi ma. Kyenjagala okugamba. Wano wenkuleese ono aliwo si enyoka akuzaala. Weeyise bulungi. Olwo olulimi lwo lw'oyogera oluyaaye lwo oyina dwogerera ku nze ennyoko kakuzaala. Oyo tajja bitegeera. Kyusa olulimi oyogere lwategeera. Njagezaako maama. Togezaako bugeza kuba ekikuleesezza wano okimanyi. Tuyina okugusa ensonga yaffe. Okitegedde? Tuyina okugusa ensonga yaffe. Kakati maama nze kyokka okiŋŋambye weesirikire kubanga mwezi ensonga okimanyi ze ndi fiiti era buli kimu era kikola nga kiri kiriya. Maama obadde ogenze nga sikubuuziza nako nga tusanise obbalaba. Mbadde nyenze kuba mbadde sikusanzeewo. Mbadde sikubuuziza nako bannange. Maama eradde oli otya? Obadde otusuuliridde nno butajja tulabako obadde oyisizaawo akabanga. Nali nga ndi mu kkubo. Tusanise okulaba. Bwe bulungi obwo munaye n'otusuulira ku mwoyo n'ojja n'otulabangako mpola mpola. Kakati maama ensonga eriwo taata ono nga takwata masimu ge. Kiki waliwo buzibu oba kubanga ezezaako mukubirako essimu tulina ensonga ze yajja wano n'ayogerako oba yazigambako nze bwe yazoogerako zankolera. Nsonga ki? Zino ez'okugabana ebintu. Nze bwe yazoogerako zankolera tagambangako. Ensonga yaziŋŋambako naye munnange kati nze wano njogera. Ojja mulinda lwali baakomyewo oba bwe essimu bwali bagikutte ojja kukkaanya. Kale naye maama ngezezaako okumunoonya tukyogereko tako essimu takwata. Kaakati ono nno ye Sonko muganda wo. Sonko? Ono ye Sonko? Ono ye Sonko omutuufu. Oli eyagenda si ye mutuufu. Maama sikutegedde. Ojja kuntegeera. Sonko oyo muganda wo. Nsanyusa okulaba. Maama nsanyusa okusanga bro webale kujja. Maama nga sikutegedde mbisitedde kyekiriwo. Nze Rayani Senkungu. Nange nze Sonko Isaac oba Aiza omubi. Tokalekayo. Aiza omubi? Sikategedde. Naye kasonga ye maama ananyinyonnyola naye nga. Kakati Sonko bye nkugambye biteeke mu mutwe. Kale maama. Kati nzo. Kakati maama nasooka nkulinyiremu nkutuuseeko wali ku bbala ofate zugu nze ngenda sigala wano bbeesi. Nabe ekiina bakizzeeko. Sirina buzibu kubanga era munna weewamu. Ndowooza ebyo bitegedde. Obitegedde bulungi. Bannange mami obadde ozze. Obadde ogenda nga sikulabye. Tuli mu kugenda nti munaye tusanze toliiwo. Ate n'essimu wedda ngikubaako essimu yo nga teriiwo. Mami gye nabadde ngeeze wabadde tewali masannyalaze. Ate tewali masannyalaze? Nabadde ngeezeeko out. Kati ki ekiriwo mami? Aizo. Mugambo kya bisi. Out? Ye mami. Ebyo ebintu ebya out ebyo. Sibisanyukidde. Mami ngenda bitereeza. Osanze ono amperekera. Sonko abadde amperekerako. Kati ndowooza otweyungeko. Abadde agenda kunfunira ntambula. Naye bro mwana ansanyuse. Nange okusanga bisi.
Asha, jangu nawe. Jangu wa. Chichi bisanga afa. Chichi. Asha ndikuyita olwayo nawe. Chichi buzibuchi kati chichi obadde ompitidde wa. Agenze. Bade nkuyita olawo mulasita okitegeera. Kuyita chichi otambulanga atayagala. Naye gwe. Tosobola kubeera kaawo. Nga tolowooza ku nsonga ezo ez'abasajja kino kiri. Ogenda kubeera wootya tewajja kukola wano. Olaiko olina akatuli ku bwongo. Kitegeera. Kyogamba gwe tosobola kubeerawo n'obulya mulinga omubiri gukubanja. Nze nawugambye ndi mulamu kitegeera. Naye olaiko oliko ekirwadde. Mwana nze nkwewo. Ekikutawaanya nze nkubuulira. Kuba kati siraba nsonga ezijja ku mirimu gyange eri ng'ojja ompitira bya kisirusiru musimanga bano baleesewo omulasita bwe simana kulaba ne Ryan. Nyongera okujjukiza nti oba Ryan omwagala nga n'omulasita naye azze naye omwagala. Bonna mbakuwadde. Okitegeera weejavaane. Gwe naawe bowa. Kuleetedde ddiiru ku mmeeza kitegeera. Chapa mmanya go sigaze Ryan mbere n'omulasita kitegeera. Kakati nange nenkuwa ddiiru ku mmeeza. Bonna batwale. Temanyi njogera na muntu ategeera. Kusewa zino baletegwe gwendabye ali mukunteekako ekintu ekibeerabeera kyesitegeera. Ate nekyo toddamu kunyingizamu ebisongasonga bya kisirusiru. Onzija ali ku mirimu gyange ompitira bintu bitategeerekeka. Genda mbali manyi njogera na muntu ategeera. Toddamu kumpitira ezo nsonga za kisirusiru kitegeera. Toddamu nze kumpitira. Ojja kulwawo nnyo.